ensonga z'okkebera omusaayi gw'abaana ba Prince Paul Job Kafeero zeeyongedde okulanda oluvannyuma lwa DNA okukakasa abaana 4 ku baana 25 aba famire y'omugenzi Prince Paul Job Kafeero bavuddeyo ne bawakanya ebyavudde mu kkebera. Bano nga bakulembeddwamu bataata abato ab'abaana bano okuli Nende Vincent Abubeka ne Joseph Mugerwa bagamba nti wandibanga waliwo obutali bulambulukufu mu ebyo ebyavudde mu musaayi. Ebyo bifu naawe manyi Uganda ye Uganda, ate Uganda buli kimu kikola ki kisoboka. Tosobola kuŋŋamba nti kale ku baana 25 tufunako abaana bameka? Yinza okuba nga waliwo ddiiru behind. Tekiriyo naawe okiraba, golaba genda ku mikutu muli ku masimu, golaba ensi nsanyufu. Kibanga kuwangulano abasajja bawangulanga bululu wano nga basoma abalala ne bino bwe byabadde. Naye waliwo era abaana bakuze nga mbalaba kati ngaako Martini Martini era Martini ze namulonda n'okuba nti musika ngono nenda kyalina mwana muto nze nanganga neebuuzaako namugamba tuwa omwana omutono era nkakasa bulungi nti Martini ze namuwa obusika nga mze nanganga neebuuzaako na bulungi kakati ate maama we mumuganza mbijjukira Paul Kafeero yali ampangisizawo akazigo waggulu awo ku modern awo okulina Masaba wano okulina n'ewaffe nga waabeerera nga wamulabirira n'amukolerawo aka business kaali kadduuka nga maama we mwatambulize obulamu bwe na bulungi era n'amuzaala. Maama we mujjuka yali muntu mulamu nnyo era Martin mbadde mwesiga nti maama we gyali tannafa nga mwesiga era nga mubuuza naye mami ddala kituufu tetuswala era mbadde nga twogera ku masimu nangamba nze neesiga olw'ensonga amajja gange ogakola ki ogajjukira funa bulungi neŋŋamba nti ngera mbadde njoga ku Simon abo kuba Simon abo mbadde mbajjukira amajja gaabwe nti maama we Paul yakayikiriza akawala kakamala P7 kababiri n'akakuba olubuto era ne bamuyiribye kataba musibe noyo mama wanagawo oyo funa bulungi ne kawala kali mu P6 ebyo byonna mbijjukira aba bayisemu bo mbajjukira then kanono Martin mukola ki mujjukira byaze kwa gwe yakolako interview lyeri n'ogamba wabajjanga bali bana muntu alezatu zisimunsibe tekina bali komyawo gundi komyawo oba kunsiba ne bansiba onfuna bulungi kika kyange ekiba kinsibizza n'ateera enzala wa funa bulungi kubanga tekisoboka naawe. Bano nno babeera beegasse ku bannayuganda ab'enjawulo omuli ne bannabyabufuzi abaavuddeyo ne bawakanya ekintu kino nga bagamba nti wandibanga waliwo ekitali kituufu ku byavudde mu musaayi. Mu bano mulimu ne Deputy Speaker Thomas Tayebwa ng'ono yavuddeyo n'ategeeza nti waakiri omusaayi bagujje ku bataata abato abaabana abaana abaasuuliddwa ng'agamba nti abamu bafaanana nnyo omugenzi. Ono yeegese ku retired General David Tinyefuuza Sejjusa naye yavuddeyo n'ategeeza nti beetaaga okkeberako mu ggwanga eddala kubanga ebintu bya Uganda ebimu tebyesigika. Baabaana abamu baalaze nga tebamanyi kikiddako kubanga bamaama baabwe baava mu bulamu bw'ensi eno. Ne bakunsaba era baagala okuwulira nti gy'oli ne bw'owulira okusinziira ku byavudde mu musaayi kali babuuzeeko obabuulire n'ekyowulira. Naye yogerako nnyo munnange tulina ffe buzindaalo. Abatuwuliza followinga batumidde nnyo. Amannya Godfrey Muwanguzi. Muli mu kwebuuza okubuuza mwennyinaze bwe natambudde naye olunaku lwajja. Sookerwako gyendi ndi mulamu era ndi mu baganda bange obeewaddeyo okubeera wamu nange. Kale bwentyo bwendi yonna kati mukadde maama engeri gye yafa
ebyavudde mu musaayi w'ebityo ebyayimiridde naye ekirungi byagenze okubaawo okutuukawo nga nange wendi. Kale mu byonna kirungi omuntu okutegeera gy'ava, naye kati nasigadde mu mukono gwa Katonda. Kale era ajja kubeera wamu naawe ddoboozi lya mpola mpola eri abatugoberera, naye ng'okusinga kwa byonna gye ndi mulamu. Ovuddeyo ogambye nti abaana bali bana, tuli baali bana, tebagasseeko ati batoddeeko. Nze nali nsuubira nti bire nabirabirawo mwanda ba ku programu ya Taasa Magago ku Bukedde nga mpa ensonga gye bali balina osobola ozikulamu muzeeyi ng'egye bamuzikulamu abaana abamu tebabategeeza okitegeera bakikolanga bo wadde tutuganye gavumenti yavaayo tuyamba ate nja ategere nti gavumenti si yasaba okuzikula Kafeero, famire ya Kafeero yasaba okuzikulani bazikule Kafeero. Kati seke tuwebuuze sawa ya leero ng'omusali gukomyewo gwa abaana bana, abaana abo bona abadonga nange kwendi ku baana 25 abaana abana abaali era abaana abana kati baade bameka kitegeeza nti tebongeddeeko tebakoze eki. Nze ndowooza nze nganze ku lwange nze ngenda sigala nga siri mumativu kuba nina mami wange ali wabweru era ngenda kuvaayo njogere mu mawulire oluvannyuma lw'wiiki emu nga amaze okwogera ne maama eshegeera we maze okwogera ne maama nga bwe kiba kyetaagisa nti abantu bakola apiiru toli tutalimu apiiru n'oba osomye byawandiikibwa buli kimu kibaamu apiiru okitegeera. So kati ogenda mu kooti kati sawaero kati sobola agenda mu kooti ngambi binya kubyogerako ndowooza mu wiiki ngemu maze okwogera ne maama kubanga kino ekintu kisoboka ne baddamu ne bakola omusaayi omulala okutegeera era buli mwana awulira nga alina amazima nga ade Iza siri mwanya yawude mu bbanga kinkola ntya mama waali saakugamba yawuma kati ezzaako ki ngende wa Museveni ogenda wa Museveni yakuzaala kati yanzaala kati ebifudde mu musaayi kikirabwa n'omwana omuto ayonka gavumenti enansonyiwa oggiwakanya naye nze simatidde kuŋŋamba nti abaana abajja abana luli n'olwaleero be bakomyewo simatidde kitaffe tebandimuzikudde bandimuleseeyo tetuli bamativu wabula abeewaana be ne balooya baabwe nze ngenze mu kyalo gyendi kati wekinaagaana ebyobulungi tujja kukozesa ku maanyi amalala gakiri we ziba jambiya tuneetema. Mamuli Katumba ng'ono y'omu ku mikwano gy'omugenzi Prince Paul Job Kafeero avuddeyo n'agumya abaana bano n'agamba nti bakyali baana ba Kafeero kubanga teyabeegaanako ng'akyali mulamu wabula bataata baabwe abato Minisita Balamu ne gavumenti okutwaliza awamu beetaaga okubafunira ekifo we basobola okuteeka ekika kyabwe era bw'atyo n'alabula na bano omusaayi be gwasiimye okubeera abakkakkamu baleme kwogeza malala kuba ebintu by'ensi eno bizibu. Nsooka okukulisaayo abantu mwenna ababadde naggulu ne bannayuganda mwenna ababadde ku TV ababadde ku media abali e Bulaaya n'abali mu Uganda mwenna abawagizi ba muganda wange omugenzi Paul Kafeero ebyavudde mu results mwabirabye byonna bwe byabadde ne twebaza mwenna abazze timwebale nnyo mwebalire ddala ne abaana abo abavuddeyo nga bakafeero baana bana n'abo ababaddewo nga baana ba Kafeero nga naye ekyuma oba okukebera omusaayi temwaddidde ku results. Nsooka okubagumya nti baana mmwe baana bange mubeere bagumu, ensi tekoma, ensi ngazi, ensi nnene. Era mbagamba ekigambo kimu nti temunenya bamaama bammwe era temubaako kye mubagamba okuba batulugunya maama ndaga taata nedda. Paulo Kafeero bukyafa emyaka mingi bamaama bammwe babadde nammwe be babakuzizza okuba
okubatuusaawo. Olwaleero ebyo bye bivuddemu. Maama wo akimanyi nti Kafeero ye taatawo. Sisuubirayo mukazi yenna yabadde alina ekyobugagga kyalwanirira ewa Kafeero. Wabula adde alwanirira kulaba gwe woobeera awali omusaayi gwo. Abakyala abo abantu nawulidde babanenya nti abakazi babi bakole bati. Ngenda kubayo ekyokulabirako kimu. Abasajja mu nsi tutambula n'enkwano omukazi. Enkwano omukazi ku ssaawa 7 ogw'emisana nemba naye ku ssaawa 8 ku ssaawa 12 n'agenda afuna omusajja omulala naye n'aba naye nze abadde naye essaawa eno nnyinza obutamuzaalamu mwana naye w'oku 12 n'amuzaalamu omwana aba munfuna ku lunaku lumu. Naye maama wo omukyalo oyo n'akitunuulira ng'agamba yali nange n'azaala omwana n'akumpa. Omwana oyo omaama wo tomunenya, naawe oli musajja ojja bisisinkana kuba abasinze okuvayo badde baana balenzi n'abawala bwe mutyo. Kale nno teguba musango. Maama wowe wamanyi bwe wammwe. Naye ebiri mu Uganda oba ebitambula mu nsi olwaleero ne bw'ababa balangiridde pulezidenti ne bagamba pulezidenti gundi yawangudde, basobola okulangiriramu omulala. Mukiwulidde? Basobola okulangiriramu omulala. Nze nkyendaba kiri kimu, simanyi bakyolaba. Famire ya Kafeero yaluuzinze abaana. Era woogiraba abaana beebo be balangiridde naye nabo munda bakimanyi nti twaluuzinze baganda baffe. Nagambako abaana ab'edda ne mbagamba nti watyanga gwogobye ajja kuba bulungi mu maaso. Gwogambye nti si muganda wo enkya naaba bulungi. Kale nno mbasaba, gavumenti ngisaba, mugubeera mugamba nti abaana ba gavumenti, abaana abo basigadde tebalina taata, bamulekwa, tebalina bwe bajja kuziika abaana baabwe. Nawuliddeko muwala wange Nagawanga agamba nti eyaziika omwana ku kijja kya Kafeero mugjeyo kati. Ajja mujjayo, asobola omujjayo naye kagamba nti kati. Temukozesa busungu, mukakanye obusungu, muddukanye ebintu bya taata wammwe nga temulina busungu. Temwerangira bigambo. Gavumenti mukwate abaana abo mubagulire ettaka yika 5 batandike okuba nga kyekika kyabwe, beekwata abo abasigadde balamu kikoleko n'ennende. Kwata abaana abo batwale babawe sente babagulire ettaka batandike ekikeekya, batandike okwekwata bo. Abaana abo beeyita abeeboolereze ba Paulo Kafeero. Abeeboolereze ba Paulo Kafeero bali be yayimbako. Mujja kusigala nga abaana mmwe temulina buzibu, nga mulina we muziika, nga mwekutte wamu mmwe abatali baana ba Kafeero, ababadde abaana ba Kafeero. Nende ng'ono y'omu ku bataata abato ab'abaana ba Prince Paul Job Kafeero agamba nti waliwo mikwano gyabwe abali mu South Africa ne mu Bungereza abaasabye samples z'abaana bano nga baagala baddemu bazikebere kubanga bo bakakasa nti abamu ku bano abaana 21 baana ba Prince Paul Job Kafeero. Nende era agamba nti agenda kufuna ika 5 asobole okufunira abaana bano we babeera. Badde ebintu bino nze yatambuza sampo za mukulu wange ne bye nalaba at first byammala naye neŋŋamba osanga Katonda yakola ki? Yamanyi.
naye ngumya abaana nakafuna mikono gya Kafeero waliwo ali e Bungereza senga ayagala sample tumuweereze sample era nga aŋŋambye agenda wandiika ebbaluwa ng'asaba naye kajjukira wano tulina yita mu process ya kooti nga kooti eragira ddwaliro zisindike kubanga wedda nsindikidde ebbaluwa nga ya ddwaliro lye lisaba eryeri kati ne wabaawo n'ab'e South Africa nabo basabye nabo bansindikidde ebbaluwa n'ab'e Kenya nsaba abaana bagenda funa obwenkanya n'ekirala nasazeewo basiteera bagulire ettaka bafune ekijja ekyabwe batandikirawo obulamu eno result ne bwe zifuluma ewezigenda ebweru ne zikomawo nga bo bali independent balina ettaka kwe bakola ki kwe batandikira obulamu era n'ekiseera tugenda mu kufunira ekyokukola naye asobola okukola kwa olwedde abadde abeera mu kyalo bamugobye bwezi waliwo n'essimu enkubiddwa omu agamba mutabani wo akima akalambo kera mbage bampeemu emyezi ng'enaku 3 nja kuba nfunidde abaana ettaka tugende njijeyo muzzukulu wange basobole omuziika tumugje ku kijja kya Kafeero oli gwe baziika oli owagundi waliwo omutabani wa Kafeero yafiira omwana era swaze yali baganye nene tukozesa bampaka ne bamuziika eyo neera bankubidde gaba katabaniko kakime kakalambo mukwano nze ntidde ensi naye tewali buzibu abaana bagwe bagenda pozi waliwo meeting egenda obeerawo ku Sande egenda obeeramu Badi Braka waliwo n'emikono gya Kafeero wa General Sejjusa waliwo n'emirala gye sitagenda kwogera ab'ebitiibwa tugenda tuula waka tulabe empenda abaana gye bagenda okufunamu obwenkanya n'okufuna ekijja n'okulaba omusaayi gutuuka bulungi mitendera gye gulina okukola ki okutuukamu ebweru tulabe ekisembayo tulabe bano abalwana tulabe oba neeyo banaatuukayo waliwo yankubidde ng'akwesa ennamba nkuwangudde naye ate saagala zemukuwulira nga weeyingiza mu baana abo ate nze nkeere ndeka abaana bange olaba kijja nga wekizoke naye nga wetuli awo ettaka lino lyeyagala okugulira abaana ogenda kwegira gwe nga nnende oba jesi abantu basonde tukole nze nga nnende anaagala okuba kati ninawo sente za IKM ate abaana engeri gye bali 21 enfuna yiika nga 5 mba nsobola okukola ki era ettaka n'atanso ddinoonye eyo saidi z'ekasanda mitiyana abaana bafune ekijja kwa buliika baginga milioni 15 kyapa era abo abaana 21 bonna bakole ki babeere ku kyapa okwo tutekeko n'amaka abaagalwa nti bafumiddwa baagala leeta babba baabwe olwedde Martin omusika waali ng'akola ekyataata ekyo nanti bano abaana bo yesterday balangidde olunaku nga 11 ogw'omusanvu baagala teekako musika mulala kyemmanyi olumbe lwaggwa era sinza kwetaba ku nsonga zonna za lumbe bo bakole ebyabwe naye nga ffe famire sina kyengenda kwogera ku ekyo kwatete binkwatako tukwaniriza ku Kabyanzo Media.